statement ya Cindy okugamba nti ennyimba ze lumu luvaamu eza Sheebah eziwerako twakirabyeko ekyo wakirabiddewo mu kisaawe nti oluyimba lwakola ne Mr. G ne Bobby Wine lwagasa ennyimba za Sheebah nga mukaaga nti Sheebah yazze na twagenze mu session y'ennyimba 2 Sheebah n'akuba ennyimba ze 2 ne zigwa ne bamukuba oluyimba lumu copycat ne baziri ezibaddewo emirundi nga 15 lumu lwokka just katinko k'abawagizi si katinko k'abawagizi blood wakirabye lwaki nkugamba kyadde bwe nze nalabye Sheebah yatuuse ekiseera n'avibingira ku nnyimba za Cindy genda okebere video gyeri ng'anyumirwa oba yabadde anyumirwa naye ate koko yadde anyumirwa because yatugamba muwagizi wa Cindy nnyo kali ako obuwagizi tekeekola ki tekeebulizayo ne wobeera mu battle yatuuse ekiseera n'asituka ne MC we ne badda ku side yaabwe ne bagamba abawagizi be mubigaane naye nga aliwanyega nga bonna bali bwe bati kati ate abawagizi baholiki abamu ate ne bakyuka ne batandika nga vibe eno ekutte eya Cindy ne batandika okuwagira Cindy because yakubye olulumba copycat audience yona nesuka newanika obutebe waggulu newanika obutambaala nereekaana nenasooka imizamu ne performance ye nenga audience ekola ki ereekaana buleekaanyi. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Capital Music kwe tuli nze lujja tubakulisayo mwenna mu battle ey'abakyala ababiri bakirimaanyi mu ggwanga Uganda, Cindy ne Sheebah. Era nga essaawa eno ndowooza tewali atubuuza ani yawangudde kuba buli omu omuwanguzi yamulabye. Public enyini yesaliddewo kyekyo kye nabagamba nti tunaagenda okuva mu battle eno nga judge ne bwakola atya tasobola kudefeatinga public. Maanyi gabadde g'abantu people power. Abantu baagala good music. Abantu baava mu bintu by'okukubirira. Era good music yeeyogeredde. Abantu abamu bagenda ne beerabira nti olutalo lw'ebigambo osobola okwogera byonna by'oyagala naye olutalo lw'ebikolwa ate byennyini bikwejjiramu. Nti kati rock the talk. Omugenzi Moses yabagamba let them talk for us we do the walk. So kati Cindy yabaleka ne boogera ate ye n'akola walk. Kati at the end walk yamaze ne yejjayo neeraga nti ebigambo bingi nnyo mu holiki ate ba syndicate bo bakola ebikola because ekisaawe ekyo kyasazeewo. Badde naaludde okulaba bato nga deputy speaker of parliament wakati omu ku banene mu ggwanga ate awaga okufa ennyo. Yagenza omulaba nga ne mukyalo yasose n'akwata ku ttama yagenza olaba ate ndongo emusitudde ate n'awaga. Ndowooza mu kusooka abadde ttiimu Sheebah kuba Cindy we yayimbyenga yasose n'akwatanga ku ttama nga yeetegereza. Bwe yatuuse n'abeera frustrated ne performance y'omuyimbi gwe yadde awagira n'agamba atava ku mulungi afaawoza kanjoyininga winning team. N'agenza omulaba Tiimu ya Victoria University babadde balina awagira Sheebah kuba ya ambassador.
n'abagenyi baabwe bonna. I think nga tuvudde mu by'okukola ssente bamaze ne bejjusa lwaki baategeka bata eno. Because yabalabisizza nnyo. Baani be yalabisizza? Abateesiteesi. Yabalabisizza nnyo ate neebakuba nnyo neebasuula nnyo. Muki abantu bazze mu bungi bwe kye baba baagala. Anti bwe njogera abateesiteesi njogera ku muyimbi Sheebah. Kuba yatugamba ye muteesiteesi. Abadde omanyi njogera ku ani. Ye muteesiteesi era yatugamba mu debate emu nti nze muteesiteesi oba tokimanyi kitegeerero nze muteesiteesi. Kyemanyi saa zino tannazuukuka omuteesiteesi. Kyamutuusiddwako. Naye kitegeerekeka amazina gabadde mangi. Anti kiri ate Bobby kye yakugamba manya size yo. Enga toyambala size yo. Ebiseera ebisinga tugamba abantu manya size yo. N'olowooza omumanyiridde. N'omugambo ojja kujja ennaku 2 okopekope lujja okola ebintu bya lujja kati lujja mweyimbamu. Buladi tojja kumanya experience is a good teacher. Kati buli omwe saa zino amanyi waajja. Hata ajja kugamba jja essimu yo nange nzije yange twabe lujja numbers ayimiridde ati. Anti agenza tuuka mu kisaawe nga tumaze okutegeera ani agula numbers ani alina abali ruyo. Kuba ekisaawe ekyo nze numbers ze nalabye nasembayo ziraba mu kukungubagira omugenzi radio. But zino zaasuseewo believe me or not. Twatuse ne ku mulyango tolina wooyita. Sirabangako mu VVIP abasasudde miliyoni 3 nga balwanira ku mulyango ne John nakirabyeko. So numbers zaabadde nnyingi. Naye ebitundu 3 ku 100 byonna byabadde ba syndicate. Ekisawe kugamba wokibala oti mu square kasumbuusa weekatike kabasi. Era wano wempeera Sheebah credit nti abakugamba kwawula abawagizi bano yaliswadde nnyo. Naye babadde beeyawudde. My friend gwe tewalabye mu tiimu Sheebaholic waabadde abawagizi ba Sindi nga be basingayo obungi. Emmanga eri blood waabadde abawagizi ba Sindi nga be basingayo obungi. Kino nakibagamba abantu nti omuyimbi oyinza omunyoma ne bana abayimbi abakuliyetinga scarcity in their performance voters because Sindi kizibu musanga nga performinga bayina abawagizi abali real. Abaddala abali ku mutima era wabalabyeko mu kisaawe ti bwe yamazenga okuyimba nga bakola bwe bati. Ono najja n'azina amazina n'abigula n'alaga engoye n'abuukabuuka nga bali bwe bati. N'ayimba n'okuyimba n'ayimba. Omukyalo n'amaze ebbanga alihasinga Sheebah. Olabye posti ya producer Pademan? Nagirabye. Olabye ya Linux? Nagirabye. Ayogedde ki? Naye ekikulu kiri mu kuyimba. Abagambye twetondera public. Olwabadde baagala bakole batya. Olw'okubalimba nti omuntu ayimba. There is a difference between singing and talking the music. So wano twabadde nze Sheebah mwagala. Kubeera yankubidde akayimba ke mu kayimba ke nonna akayimba ke kenjagala beera nange yakayimbye bulungi. Naye yayogedde kye bayita music. I don't know. Nabadde neesunga nnyo okulaba ku performance ye nti engeri maestro gye yabadde mukubira. Era bw'oba wabadde owuliza performance ze zonna backup artist ate ekyo bulijjo tukyogera amaloboozi gaabwe gayiseemu nnyo n'okusinga eyabadde n'omuzindalo muyimbi. At a time natuse n'endowooza n'okulowooza nga ndowooza oba performance zino zaabadde recorded ezimu. Kitegeeza Sheebah yabadde wanjawulo. No, ate mugamba nti ya recording the performance. Anti kati recording sa performance omuyimbi okimanyi nti aba tasobola kuyimba. Kiki kye twayogeddeko emisana nti oyinza okutuuka n'olaba omuyimbi ng'aleekanira ku microphone ng'ate eri omudongo gukyakola ki gukyakuba. But all on all yalwanye because yagadde okuyimba live n'emulema n'akitegeera nti tagisobola. Nayagala ogenda ku semi ne semi omuzannyo ogusemberayo ddala. Kyobola nti ne mu intro ye yayingiridde mu CD. Intro. Leka naawe yabadde bivuga. Yagala tubeere serious. Intro ya Sheebah yabadde nabadde n'abaana okola ku YouTube. Nabadde n'abaana abadde ba streaming live on YouTube. Sheebah olwali nyine bakuba music yasooka ne baweerawo corporate claim. Instrument. Oluyimba olwasoose lwennyini lweyasoose nalwo babakubiddewo corporate claim. Pasi yaze naluyimba ki Sheebah? Sikyalujjukira because performance yadde tewamanyi kugikwata mu mutwe. Naye babakubiddewo corporate claim nga balina okujjayo because corporate claim ejja na music yali ku CD obimanyi ebya YouTube. Singa yabadde ku live asigala agenda. Kyovola bwe wasindi ye asigadde atambula nga tewalina akuwa corporate naye ye first performance. Ebintu bingi byamukubye mu performance ate kino njabadde yayige. Next time we're organizing a show abazza tugabeera ne show ku Serena abeera naki wabawo ebintu ebitandika before that show.
but even the first performance yamulagiddewo nti bamuwangudde mu first performance nga wano bakajja ku stage era kyankoze bubi era addeyo n'ennyonyo dijjewe yakutte ekinusu ekyo Cindy yalitandise because singa Cindy abakusooka performance yasoose nga Sheebah ali mabegeeri mu budde obutono bwe eddakiika ezaabiri yali badde n'ebintu bingi byakyusaamu ng'ayingira ku stage ebimu abamaze otegeera oba omaze okubalamu naye simanyi baani abaamutegese kyovula nti management kintu kikulu nnyo singa Jeff Kiwa yabaddewo bino ate yali badde abikola ebyenjawulo kati being seen nti yeemanaginga bino ebintu abimanyi ng'omuntu because bw'obanga weemanaginga otwala obudde bungi okukola research okulaba ng'omanya ebintu ebimu toyinza kugamba because kati Sheebah teyatuwaddewo mukisa kumanya between him ne ba MCs oba sheetandise okimanyi bagambye lights off ne bajja najja n'ayimba eddakiika zaabiri n'avaawo kati ye Cindy yabadde prepared n'akulaga sheetandika etya show starts with the national anthem your credit you honored your country you are in Uganda you honoring your country Uganda kimu okitegeera show yabaddemu ba minister abenjawulo deputy speaker kikugattako nti you respect your what your country ate tuzze tubikola ku show zonna ezibeerawo neya gravity recent eyakagwa twakuba oluyimba lw'eggwanga two n'akola nti tuyingidde mu mood ya show what shows tuyingidde mu mood ya show fireworks zabadde za Cindy zabadde za Cindy yeyaze because buli omu bwe bakugwa bato buli omu weetegekera ebibyo by'olina okukola how do you want your intro to look like ekitegeera guno gubanga mukolo gwa kwanjula saidi y'omusajja etegeka tugenda kwambala kine ey'omukazi neetegeka byonna netukola ki ne tubirabira eri kati gwe bw'otulaze nti wayagadde nnyo ssente zo ne weekubako n'enjawulo n'otasobola kuteekawo bintu weebityo kitegeeza ekyo kiba kikuwanguza naye Sheebah yaleese badansa babadde bangi ku stage and they were disorganized abasinga ate nga bambadde bulungi abasinga babadde disorganized bakubye sama ku stage okutoba balabe nga performing abala bali mukuba sama bebuuka ku stage credit njiwa Nimrod ne Shafiq Kaima lwaki bakoze one at a time abakyusiganya ono akola n'avaawo n'oli najja n'akola that is organization naye Nimrod yasoose na kuyomba na Zahara Toto Nimrod yadde tayomba kino nazudde kyabadde kimu nti Zahara Toto I think tamanyi kye bayita kuhypinga nga mubiisana because yatuse n'agoyinga person ne Nimrod naye yagoyinzemu ko person after ono okujja nga ali person walabe nti ne Shafiq Kaima we yazze yagezezzaako okulinga n'abeera hambo naye nga bano bakulaga era bagoyinga person tutunulire ku stage enkozesa ya stage Cindy Sheebah ani yasinza okukozesa stage bwe tugenda mu nkozesa ya stage wabaddewo amateeka respect ku stage yabaddewa nti Cindy yawadde stage more respect because batugambye gwe tolina kusala kudde eno nawe tolina kudde ate bwamala okizula nti abawagizi beseparatinzemu eno ba syndicate gwe okitegedde nti ababo bali eno why are you crossing nanti ekizibu ekyabaddewo nti VVIP bagitadde ku side ya Cindy VVIP ne weebeera eri omuntu nga yazze kulaba even if you stay on your side and you talk to the VVIP they will see you bajja kufiiringa you don't need to lujja okuntegera seetaaga kumala kusemberera ne bwe mba sikusemberedde nga ninga eri osobola okuntegera n'ogamba okay Makko and organize nze okukwatako si kyekitegeeza nti nkwagala nnyo obako Sheebah yabadde alina oyisaawo kali nti kino ekivulu kyange definitely kyabadde ayagala okulaga nti buli kimu kikye kyobola buli kimu kyebadde akolanga kikye baakulaze nti ekintu nze abambaga nti was taken to a problem naye nakirabye nti Cindy ne bwe yazenga ku stage nga light bazisala nga light bazikuba nnyo emabega eno naddugala ekifaananyi kyokka nga Sheebah bwajja ate light bazongeza ye n'avaayo bulungi okusinga even microphones okitegeera bintu bingi byado nga microphone ya Sheebah ebeera waggulu nnyo kyokka Cindy bwajja microphone bagisala at the first place on first performance kumpi like 40 seconds nga microphone ya Cindy teriiko yayimba ebimbi osooka nga tuwulira mumwa nga microphone ye teriiko kikulaga nti odds zonna zaadde zaagannyo favoring omutegesi because yabadde alina paycheck yabadde agiina ey'abantu bano esikola ki esembayo nga balina omukolera kyayagala nezi backline wano eza microphone za Cindy nga ozaba ezimu teziriiko bazijjayo nga bawoza technical problems so kati omutegesi yakoze ebintu bingi okwagala okwekumira mu kifaananyi kiri ng'omutegesi n'okwagala okusinga but all in all performance yagaanye dress code kyabadde kitya dress code ekyo kyo buli omu yadde akisuubira because Sheebah ayambala mwana yazze nga ali abulako kubuuka but bye yakoze si bipya
tubirabi. There was no new fashion there. Waliwo abaana bapostinzaawo nti ayambadde nga Rihanna naye Ayimba nga Fresh Daddy. temuddanga Yayambadde nga Rihanna n'ayimba nga Fresh Daddy. N'ayambala nga Nabbi omukazi n'ayimba nga Champion Gudo. ne social media baana mwe kiki? No, abantu balaba kyeki kye nagamba nti oluvannyuma lwa social media eno okusembeza nnyo omuwagizi ku muyimbi. Abawagizi balaba ate basalawo. Ate abantu bategeera tokyasobola kulimba blood. Kati wakati mu mbeera Sheebah okubanga yennyini kivulu nga we kyabadde n'ebibeera nga byafaananye nga ebiri kimuteekawa. Anti kati wakati mu mbeera mu short term Sheebah yakoze nti yafunye sente nnyingi nnyo bategese ekivulu ne kibeera successful. Bafunye abantu baabwe ng'emitwalo 3 ku kyesatu bakoze ng'akawumbi kalamba nezikola ki nezigwamu era ajja kubaamu n'akasente ke. But in long term kitta booking. Abantu abasinga tebamanyi lwaki abayimbi bategeka shows ezo main shows. Tebategeka kufuna gate collection oba kukolamu. Ategeka show asetinge perspective ey'abantu nti nseeringa nnyo nkola n'abantu bazze ne bandaba mu show yange asobola okufuna zibayita outside booking. Sheebah y'omu ku bakyala abadde basinga okuseera wano ssente e Kampala ng'ayimbira wakati wa miliyoni 5 ne 4. Okitegeera? Kati abantu bamala okulaba nti Cindy ate akusinga numbers. Kitegeeza yo curve is going to diminishing then Cindy's curve is going to agenda kwambuka waggulu. Okitegeera? Kati Cindy sawa zino ali waggulu nnyo. N'abadde bamunyomera kati Cindy oyinza omutuukako n'akusaba miliyoni 6 nga naawe okimanya aleeta abantu. Naye kankubuuze omuntu wakeera n'agamba nti Cindy ye alien skin mu bakyala aba alimbye. Ekyo aba alimbye. Kuba naye kati bw'obala mu tukibala in terms of crowd pool. No, Cindy ye kamiliyoni mu bakyala kyennyinza okugamba. Kye kiyinza omulemesa okubeera alien. Ye ki ekyawula alien ku kamiliyoni? Anti kati kamiliyoni mukubi wa live atali enta kubangako live. No. Ngambe in terms of crowd pooling. In terms of crowd pooling, you cannot judge. Tosobola kuddira kamiliyoni akoze shows for over 15 years. Omutwe kwa alien skin yakakola shame oba olimbye tulina okusooka okulinda. Okiriza student alien skin mu bayimbi ayina numbers. Ekyagenda kinkakasanga after Champion Gudo's show. Kakasa nti ayina numbers. The Champion Gudo show bwenaggwa bweti nakolanga kyeyakola ku Freedom City then alien skin nja kukkiriza nti kati saawa zino yasinga okupuulinga. Tetusobola I don't want us to judge a person basing on one show. Ekitegeera kyekiri abantu kye baagamba nnyo ku Nwaji nga amaze okuba ku cricket over n'agijuza. Tetusobola mujajinga tusooke tumuleke akoleyo zinywaji endala nga 3 then we start judging nti Nwaji akola bwati, Nwaji akola bwati, Nwaji akola bwati. Okitegeera kuba kati saa zino bw'otandika okumujajinga kiba tekikola. Kati saa zino sinti tusobola omujajinga one yakuba bumpate n'agijuza nga talanze akulaze ne mu bato nti ye yasinze okupuulinga. Okitegeera audience nejjanga y'amaanyi nnyo ngezze muwagira. Kati era kyeki kyenzija nkulaga nti bukyamala okuba bumpate amaze ebbanga kinga tateekawo. Abadde yawummula scarcity ennyonta kufuga bayimbi mu bantu, ennyonta mu bantu. Okitegeera ennyonta y'abantu gye babaako nayo ereeta omuntu okulaba nti naye wagenze ankolujja wagenzeyo okumulaba ng'oyina ennyonta ng'ogyeko bino tumusanga obanga ayina omukolo kwali aperforming oba akola ki naye ng'oyagala omulabeko ogambe kandaba omukazi ono ddala akuba kwenkana wasobola okuba essaawa 3 n'azifiirako nga kyekiri kyekimu kyakuba. Okitegeera nti ennyonta eyo wabadde nayo. Naye kasobola mugezaako n'omuyimbi nti buli mwaka nteekayo leero wansanze ennyimbi ekaliro leero nnyimbi ekayunga leero nkoze kino leero nkoze kino. Kitegeera abantu batuuka nga tebakulinaamu nnyonta. Kati ekizibu kati kyolaba Sheebah kye basanga kiri kimu nti Sheebah kati yabadde nayo ojja musanga ate leo bategese ekivulu ekavumba kwali bategese ku beach kwali bategese kwali. Okitegeera nti abantu batuuka nga tebakulinaamu nnyonta naye nga okugyako abaloyo fani be bajja okulaba nga bebokka be bakola ki be bajja okulaba. Kati saa zino saga sinti mugeze nnyo ku alien skin so alien skin akola shows endala apulinga abantu be bajje nga atimbye shows ze then tutandika okuga nti owai omusajja naye aleeta abantu omusajja naye aleeta abantu. So I don't want us to comparing basing on the wave. Let us first wait for other shows wezina succeeding bulungi neziseeringa bulungi then we can start comparing. Isaawe notusobola okugamba nti Cindy ye trending female artist. Cindy ye trending female artist
Essaawa zino oluvannyuma lw'okuba Sheebah ye trending bukyabalangirira batto eno Cindy abadde trending mu bakyala. Sokkiriza nti kwali. Essaawa zino kwali. Essaawa eno kwali. Bwe tugamba bya nnamba, essaawa eno Cindy omwa nnamba ki, Sheebah omwa nnamba ki mu bakyala? Essaawa eno mu bakyala Cindy kati essaawa eno abeetisse. Ye nnamba emu. Sheebah najja mu nnamba 2. Sheebah ayinza okubanga mu mukaaga eyo. Leka naawe. Anedda ssebo kakkana. Nga nnamba 2 ogiwadde ani nnamba 3 paka ku mukaaga. Anti simanyi nnamba zino yagala tuzigabe in terms of what? Ati waliwo kye tuyinza ogamba in terms of performance, in terms of good music, in terms of pulling crowd. No. Waliwo mu abakyala be muyisaamu amaaso. Waliwo omukyala Rema Namakula. Mumuyisaamu amaaso naye mukyala w'amaanyi nnyo Kampala wano. Yabaddeko mu kisooka naye era omanyi ebyamuko okuba nti kati ali mu nnamba gyali. Kati okulaga nti Rema w'amaanyi njagala tukwate ekivulu tukiteeke ku Serena awo nga kya mitwalo 2 ne Cindy omuteeke ku Sheraton nga mitwalo 2 tulabani ana bane numbers ogambye taliiko njagala okwate Rema nga mitwalo 2 omuteeke ku Serena tuteeke ne Sheebah ku Sheraton nga mitwalo 2 tulabani ana bane numbers ebintu bino binjaga tujje mu numbers waliwo gwe nadenkana ne nangamba okimanyi Sheebah asinga Rema, Sheebah aleeta abantu ekalu wa ne Rema ddirwa omulaba ne mugamba lwaki Rema temulaba nga bamutimba aseera ojja kwagala omutegeka ekayunga akusabe miliyoni 7 Sheebah jayimbire ennya byanjawulo because oli amanyi kilasi ye ne kyakola ki ne kyayagala kati abakyala we bali banjawo nga bayina endongo blood gamubayisaamu buyisa maaso kati saa zino kavuweeri essaawa zino kati nakizibu nnyo okuditamininga ku Spice ne Sheebah ani asinga okujjako nabo bamale kwetegeka mu batto kati kizibu okugamba nti Spice ne Sheebah ani asinga eno batto yakubye Sheebah bulijjo Sheebah tumuteeka mu nnamba emu ne tumurankinga okimanyi byo turankinga Sheebah nga teri alowooza na ku Cindy abamulowoozaako ne bamuwa nnamba 5 namba 5 nga teri amulowooza nako naye kati buli omusaazi n'ombuuza nti mubakyala ani asinga okukuba akugamba Cindy waali okitegedde weeri kati ate toyinza kuteekawo Sheebah ng'omwana alinayo wininwagi oteekawo otya Sheebah nga waliyo kiwininwagi kuba Spice mulaba mu kifaananyi wininwagi kati essaawa zino oleeta otya Rema mulabaawo Sheebah mwali Cindy mulaba kati awo ennamba z'obataddemu kati awo ennamba wezikyukira kati essaawa zino era kati essaawa zino Sheebah kyalina okukola alina okulwana nnyo mu yolo y'eddaka ategeke Spice beekube naye nako kasobola omukuba kuba kati ka practicinga live Spice asobola okutta Sheebah kuba kye twazudde it's not all about hits it's not all about who has many songs it's all about the delivery and the output you give to the audience engeri gy'oyimbamu gy'owaamu abantu nti singa Sheebah yamanya nti alina hits 10 mu hits zezo n'aselectingamu ennyimba z'10 n'azimastaringa bulungi ng'asobola oyimba oluyimba ne luggwayo ng'asobola oluyimba obulungi nga mukakkamu nga si byaku nga because otunulira session 2 she tried her best mu nnyimba ezikkakkana yayimbye mu session 2 yayimbye nange nendaba nga ayimbye nga kakkanya naye ekyamuse kasita yazze nga mbidandali ebyo mbufe tuli ba vibe kusanyusa abantu kuzinaazina kubuukabuuka kunyenyanyenya mutwe kukola biki ebyo she was Cindy adda akuba ebidanda naye nga ebidanda bya Cindy obiraba n'otambula kye yabagamba nze am a dance hall artist ekitegeera siri afrobeat artist kati tutuukeko mu moment y'okujustifyinga statements ezizoogerwa ku bayimbi kampu zonna ekisookera ddala Cindy wagamba nti king ekya king okimuwa mu mbeera yemu ng'agamba nti yavuganya n'abasajja si bakazi because kuba kati bato gye tusobola okufuna endala eyinza okubeera awo gye nnyinza okola kati Cindy singa tuba tumuwaayo bato tumuwe Bafana tumuwe Bafana dancehall awo atambule Bafana ali Cindy nasu oyinza oya kye bayita dancehall e Kampala wano n'ensi neegwa eddalu ate Bafana kisobola live mama andi kati kyekyo kati oyo kirasi ya Cindy mu live ne mu dancehall tibyomo osobola omuterayo mento n'asooka gye nakuba pomini n'alutambuliramu okitegera najja nakuba eno olwe copycat n'olya kye bayita dancehall onajja nakuba Jayonte ekeyo nakuba Boom Party onakuba guluma n'asomya oina okitegera
ne lutunka ng'ona ayina ennyimba nyingi buli omu ng'ayina ntono naye quality matters. Okimanyi nti Ziza Bafana ayinza okuba taweza nnyimba 4 naye buli luyimba lwe hit and class ng'ogyeko zino zazakolamu zino ennaku zino esembeyo nsolosolo biki ebyo naye ennyimba ze zonna ezasooka tugambe nti okuba yatandika okuyimba paka 2019 we yakubira tuli majje zonna maanyi otula n'oziwuliriza. olwo King Michael nga ye tumuleetaawo musawa ki eno emboozi tugijja mu King Michael enkyayina ekivulu saaga tumuteeke mwene emboozi tujja muzeeyi tomumanyi wano tujjawo King Michael. Nze nkuwadde wange naye nkugamba nti kati essaawa zino gwenda basobole okutunkaawo ne Sindi Ziza Bafana. Michael mbadde mumanyi kyali wange naye King of Dance King Michael naye nga tukuba muko King Michael ajja kubeera eyo n'ababe ajja okubiza anti kati wano waliwo ebintu bingi ono music waliwo ebintu bingi ekitegeere wano wetwatuse wabaddewo ebirungo bingi wano wabaddewo kye bayita experience is the best teacher experience ye eyimiridde etya ekya King kino she's a king herself so okimuwa engule twayongedde omutikira ddala n'ekisipi ne tukimuwa ne tumugamba nti kati tetwagala wadde kintu kiyitibwa queen. Queen buli wanaawulira wali king alina kuvunnama na kufukamira era yatulagirira nti omuzadde abeera muzadde maama abeera maama ne bw'okulootya ne bw'ogejjota tosobola singa maama because byaba alabye biba bingi kuggwe by'otannalaba. Ekyennyimba ennyingi n'ayina entono ate ow'ennyingi yadduse ku stage yo wentono zaweddeyo musanvu ate zaweddeyo nga nayo kyawo kyeyabadde yamutiizinze mu butiizinzi teyamuyimbye ow'entono tezaweddeyo baatugamba alina 5 6 simanya ziggwayo mangu naye yayimbye ez'abalala nimba kize yayimbye ez'abalala and this was a battle buli wobeera mu battle buli omu akola kikuyisaawo okitegeera yayimbye ez'abalala yaluyimbye bubi gwe yayimbye ezizo ng'oziyimbye bubi ne yayimbye ez'abalala nga yaziyimbye bulungi ani aba omufu kiwadde bawagizi batubuulire eyayimbye ezizo ng'oziyimbye bubi ne yayimbye ez'abalala nga oluziyimbye bulungi ani yabadde omufu ez'abalala zabadde mmeka ze yayimbye it was a gospel song lwe yayimbyemu awo okutiizingamu olwa gospel buli omu lwe yaleekaaniddeko ate nga lumu bwe lutyo olwa gospel nga kyali kimukwatako kuba yamaze nasaba naga tuyimbeyo aka gospel n'akulaga nti akkiriza muka bye nagambye nti that battle singa simanyi ga Katonda yadde terina okubaawo she had to honor God singa ggwanga Uganda teririiwo yabadde terina kubaawo she had to honor the nation naye gwe nojja olina n'oluyimba lwa gospel luyimba lw'amaanyi n'otalukuba naye nga lw'amaanyi mu nnyimba z'oluyimba lwa gospel lw'amaanyi. Kana akayimba ka Total Satisfaction Sindi yakayimbye kusaameka Total Satisfaction yaluyimbye oba yabadde session 2 you give me total satisfaction yaluyimbye mu session 2 ate kana akakalo kasiita teyakaperforms because nade nsubira okuperforminga ne kalo kasiita teyatawaanya Muddula ye teyasobodde kusala naddako ne kusaidia Sindi kubanga balina ekiyimba yasaze deal omanyi the battle was not Sheebah versus Sindi it was Federation versus Uma kyobalaba Sindi yakubye Federation yonna n'agigalika wansi wala post ya big guy ne big guy afaaki yayogedde mazima basi kyagaye kirya ne big guy funa akatebe otuule wekkakkanya naye nga okimanyi nti Federation yabuzeeko president yekka yonna okubanga eggweredde mu ttaka ati big guy mbu sima vice ke yawedde nti kati president mu mukwasenze tageza big guy yasaye president tasobola big guy tasobola mukwano gwe ne tasobola naye big guy afaaki owaye balina olutalo lwabwe olw'omunda abantu nga bali lwaddala ate lw'amaanyi sometimes abamu ebeera ego abalala wabaawo omuntu nga bamukola ekintu ku mutima nga kimuluma kati biga
obuzibu yalema okuvaayo ayogere lwaki awalana kyekimukola ki kyekimubonyaabonya okitegeera naye nga ye Sindi ffe tumuyozaayoza because enkuba gyakubya mu federation yakubye vice nakubyako ne second vice because Palasa abeera ki second vice nakubirako bamemba bakalo Nantongo nakubirako bamudra bamemba yakubye federation yonna n'agiyuzaayoza because remember federation yonna yabadde ku side eyo yonna yagikubyemu ebituli n'abalaga nti bakyalina ebyokukola bingi nnyo. Sindi olwaleero ku byonna ebibadde byogera numbers taziina ate zazze ate tolina numbers nga bazze omulaba ate babazze ki mwe numbers mupima zaki zinengule ze mwogera oluyimba luteekayo wiiki ziizo myezi nga terutambula. Abawagizi ba Sindi baakulaze nti mugamba music we temumumanyi ne buli yabadde aleeta nga baluyimba nga balumanyi kitegeeza ki waliwo ffe betuyita bino bibanga bya bufuzi waliwo betuyita abawagizi abatali bakukyamuukiriza obamba kunnyonnyole ntya omuntu nga gyali akuwagira naye nga sigo ojja okusanga ku TikTok okwo ng'alireekaana ng'ayogera ki sigo ojja kusanga ku Facebook ng'avuma ng'akola ki naye nga ye akuwagira kyeki kye waŋŋamba nti omuntu ayagala lujja ne bwamusangawo abeera amwagala era tojja musanga okwo ng'awaanawaana gundi okola bwoti gundi okola bwoti kitegeera kati be bawagizi ba Sindi kyakubiri abamu ku bawagizi be they are mature enough bantu bali busy bakola bintu biyamba ggwanga si byakubuguumiza oyinza omusanga obudde bwamala ku Facebook oba ku social media abeera akolerako business tajja kulaba Makko apostinze eki okitegeera ate kyekyo njagala nti ate ffe abawagizi bano abali bashibaholic baana bato babidandali myaka bebabeera ku simu 24/7 era ojja musanga ng'oyo avuma akola ki okitegeera kakitegeeza gwe numbers zo ojja kuteekayo oluyimba influence ng'ogulireko ne wano okimanyi nti omuyimbi ate oluyimba n'agula ne lugenda mu 10K lusobole okuyingira trending tomanyi nti ne trending bagisasulira interviews meka z'okola wano nga z'amaanyi n'otazisanga mu trending n'osanga interview etali y'amaanyi nga yagenze mu trending kati kitegeeza bw'omala oteeka oluyimba mu trending abantu bajja kujja balulabe buli omwaka jjukira kasa kigenda mu trending oluba okugula bwoti YouTube kyekijja n'olyoga ote kino okitegeera gwengolowooza you generating numbers mulimu n'anyigamu obunyizibu bwoti oluyimba ne luplaying n'avaayo nga talulabye but you got a view okitegeera view ebezze kati ebyo abantu tulina osooka obayigiriza nti numbers zino eza social media zikola zitya okimanyi nti Instagram page olwaliro osobola okera nga olina millions 5 n'ogula following n'ogula millions za following ne awo wetuddeyo ne tukebera post gy'okoze eriko abantu bameka abagi okitegeera kati ebintu bingi abantu balina okutegeera ku social media numbers za TikTok n'olwaliro ogigulawo enkya ne zijjanga nnyingi n'oyingira zike ekitegeera naye olowooza bonna baba bakwagala byokola bw'opostinga video lwaki osanga omuntu ku TikTok oba alina 32K naye nga bw'opostinga video afuna abantu 10 abakomawo okulaba bamunyigiramu omutima abakomenting afuna 1 comment lwaki si buli asubscribinga ku page yo nti aba akwagala abamu bajjako kulaba biki by'opostinga abalala ne bajjako kugamba ngoberera lujja naye nga takulinaako ki kyakwagaza so kati ekitulina okirala naye banno be bayita ba die hard. Kiki kyolowooza ekifuula Sheebah okujja mu kifaananyi n'abanga ayagalwa mu mbeera eno gye mugamba nti tamanyi kuyimba because akola ebiyimba ebitulendinga trending kigezako kikuba lwaki trending anti kyakubiri Sheebah at first she had a good manager kumpi manager we yasasulanga bonna ba DJ ne ba media personnel abasinga mu music mu Uganda wano akuba music w'omuyimbi we nga kifula music wo ku trendinga ng'oluyimba ne olwana ne lubasirwa amaanyi ate kifula oluyimba wano olw'amaanyi abantu kyebeerabidde si kuba nti lulina lyrics ennungi baluzannya emirundi emeka lufunye airplays meka ekintu buli w'okikuba ku benyo n'okiremeza ku bantu besanga kibakutte naye n'obeera wano n'ofuluma wano n'owulira nga waliwo oluyimba lwakubaawo tutandika okuyingira mu bwongu ne bw'oba tolwagala besanga balukutte waliwo omuntu omwagala nti Sindi yatadde oluyimba lwe bayita fire bangi ku bantu baadde tebalumanyi naye yayiluyimbe n'aluperforminga mu show abantu nga bakulaga ate baluyinga abalumanyi ennyo nga lukulaga lw'amaanyi nnyo delivery naye nga Sheebah alina ennyimba ez'amaanyi zibayina moosi alina zi go down low naye yaziperforminza abawagizi ne bayimirira nga tebabuukabuuka okitegeera so kati kikulaga nti bano ababadde balaba ennyimba ze
ate sigamba nti badde bazikola ki bazigoberera nnyo nti bazimanyi because mtu waba amanyi oluyimba blood aba alugoberera ekiri kye twali tukayana ano ne Eddie Kenzo ne tumugamba nti olwalero oyinza okugamba okomeza why was born in Africa olwadde lufunye views olwadde lutafunangako ne blood abantu bamanyi original composition y'oluyimba olwo tolina kye walukozeeko okitegeera kino nakyo kikuzaayo ku kiri. Okay, so kituwa ekifaananyi statement ya Cindy okugamba nti ennyimba ze lumu luvaamu eza Sheebah eziwerako twakirabyeko ekyo wakirabiddewo mu kisaawe nti oluyimba lwakola ne Mr. G ne Bobby Wine lwagasa ennyimba za Sheebah nga 6 nti Sheebah yazze na twagenze mu session y'ennyimba 2 Sheebah n'akuba ennyimba ze 2 ne zigwa ne bamukuba oluyimba lumu copycat ne baziri ezibaddewo emirundi nga 15 lumu lwokka just katinko k'abawagizi nawe si katinko k'abawagizi blood wakirabye lwaki nkugamba kyadde bwe kyonze nalabye Sheebah yatuuse ekiseera n'avibingira ku nnyimba za Cindy genda okebere video gyeri ng'anyumirwa oba yabadde anyumirwa naye ateeka okuba yadde anyumirwa because yatugamba muwagizi wa Cindy nnyo kali ako obuwagizi tekeekola ki tekeebulizayo ne wobeera mu battle yatuuse ekiseera n'asituka ne MC we ne badda ku side yaabwe ne bagamba abawagizi be mubigaane naye nga aliwanyega nga bonna bali bwe bati kati ate abawagizi baholiki abamu ate ne bakyuka ne batandika nga vibe eno ekutte eya Cindy ne batandika okuwagira Cindy because yakubye olulumba copycat audience yona nesuka newanika obutebe waggulu newanika obutambaala nereekaana nenasooka imizamu ne performance ye nenga audience ekola ki ereekaana buleekaanyi bukyambeerawo ebbanga lyonna ndaye maestro yakubirako Kamiri ekubidde abayimbi bangi e Kampala n'ebivulu sirabangako muyimbi ng'ayomba ne maestro band naye nalabye mulimi wawe gwasoose okulaba nga Sheebah agiyita emirundi n'emirundi ku stage nga alaga byemukubira takola ki tabitegeera ku budde bwe baamuwa obudde bwe baamuwa obw'emyezi gyonna gy'abadde akoleramu rehearsals kuba nategeddeko nti Sheebah ye yafuna obudde n'obugenda wali eri ku venue okubanga ayisaamu ne bandi eyo anti yayisaamu ne maestro Cindy n'atalabikanako bwe yamala okuyisaamu ne maestro n'ajjawo n'ebyuma n'agaana Cindy okisizaamu ku byuma bye Cindy yalabikako ku lunaku olwokuna abantu tebakulimba she had to do rehearsals on Thursday so ku ssaawa 3 Sheebah yakola lwakusatu wenezere baba mu debate ng'ona alina okukola olwokuna yalina okukola rehearsals ku ssaawa 3 ne bamumma ebyuma kyokka nga mu contract bamuga bagenda mu providingira ki ebyuma bwe bamumma ebyuma n'atwala essaawa endala 2 ng'anoonya ebyuma mu kibuga mwonna nga bamugamba ebyuma tebikola ki tebiriiwo era yafuna ebyuma ssaawa 5 n'ajja nabyo n'abitikkula yatandika okulihasinga ssaawa 6 ogw'ekiro okitegeera yatandika okulihasinga ssaawa 6 ogw'ekiro paka ssaawa nga 8 yayisaamu tebakulimba yayisaamu bulungi naye ng'ebyuma baabikola ki baabimumma era yeefunira byuma bye nejjo ku show yaleese byuma birala kuba biri byakozesa luli byali bifunnyo yazzeemu n'aleeta ebyuma ebirala byadde alina okuyisaamu kyovala emisana baadde bayisaayisaamu nnyo bawudde tiimu Cindy baadde bayisaayisaamu nnyo nga bayisaayisaamu nnyo okwaga okulaba nooti just ekyamuyambye nti yabadde n'abakubi be nga bamutegeera ekyo tugamba abayimbi nti beera ne bandi yo ebeemanyi nootisi zo mwokubira okitegeera ebeezimanyi era yamuyambye nnyo okulaba nga emukubira mu nootisi ze nekyokubiri nti Cindy yatuuse okumanya bandi ye mutegeera bandi ye nekendeeza instrument bamuleka eddoboozi tuwulire ddala omuyimbi tuleme kuwulira kigoma ate nga ye Sheebah kye yakoze yayongeza instrument n'asobola ozina obulungi amazina n'atulagira ddala nti she's a dancer not a singer. Kale n'olwekyo nga tumaliriza okutwaliza ewamu ekifaananyi kyo generally ku bate eno anti eno battle yafundikidde tulaze nti hustler yasigala hustler n'omuntu ali talented yasigala talented neddayo nejustifying ebigambo bya Seeguya abangi bye bayogeranga nga bamukuba nga balowooza yogedde bubi erani eri Sheebah naye kye yabagamba kituufu because eno battle Sheebah tegenda muleka kyekimu tesobola muleka kyekimu nkubuulira muganda wange lugero jja kiraba era kuno kuyinza okubeera okumu ku downfalls ze zagenda okubeera nazo mu bulamu abone because kati ekyokubiri yamuswazizza nnyo ti n'omuyimbi abadde amutya kati amuyisaamu amaaso because engeri gy'alina flat yaflatingidde ddala kwegamba n'abadde takiwabudde nti live akuna kati agera kiwa akimanyi nti kati tasobola
era asuubira ebbanga tonajja kufuna abayimbi bangi abamweyimba abamu challenge nga bamusaba battle nga bamulaga tasobola. Nekirungi yagambye Kalona Ntonga amanyi. Anti kati gyoli kye yamuzzeemu n'amugamba ti kati gwayogerera abayimba kitegeeza toli muyimbi. Tewakiwulidde bamugambye kati gwayogerera abayimba toli muyimbi. Kati awo bo maze okukkiriza. In fact n'abalabi bagambe battle twagirabyeko eddakiika 3. Session ezasoose teyabadde battle. It was a normal performance. Okay. Kulaga kuyimba. Era sawa ya battle we yatuuse atamanyi kuyimba yalaze nti tamanyi kukola ki kuyimba. Ndiko mukazi era n'akola ki n'abalemerera n'abakuba endongo ebiri serious. Makko weebale nnyo engeri gy'otemeetema ebintu bya Sheeno. Tujja kubanga twongereza akawolo obudde naye ng'okutwaliza wamu kiina kye kyayongedde ku industry naddala nga tutunira abayimbi abakyala engeri gye bakuttemukko omuzannyo teguli mu mikono gy'abasajja. Balagidde eddala y'amaanyi kyo nakikugambiddewo naye bugaba balaze nti b'amaanyi. Baleseewo ku difference. Tebadde tebangawo era nsaba tufuneyo bata endala bwe zityo ez'abakyala. Naye kati ani yaga tutegeke ya Chosen Beck ne Lema. Awo ate oba oyonoonye. Chosen Beck muyimbi kituufu nzikiziganya. Ayina hit. Okimanyi nti ennyimba za Chosen Beck zonna ezisinga hit. Meka. Kuviira ddala ku bankuza. Meka. Y'abangi. Mpitirivu nnyo. Ayina zinneesiimi. Gwe. Abakedde. Andi kati twagugambye tetukyali kwani ayina nnyimba nnyingi. Ofulumizza otya. Ne ku stage biba tebinyumaze ndaba mu kifaananyi. Kati Lema tumuwaani mbakyala olaba ani amwegezaamu. Mpa. Chosen Beck tumweridia Jasmine. Totabula bugi mu bbaala. Ye Makko Williams atubateredde wano baganda baffe tujja kuba nga tukwatagana n'ensonga endala nnyingi nnyo. Makko Williams kansala omulonde yeetaaga okubeera ng'asakira abantu be. Si we kiri? Abantu babuwe ennamba y'essimu babulye n'enteekateeka nga bwe ziri essaawa eno. Abantu nyongero bagamba nti nina foundation ya Lamp tugiyita Love Foundation tuyambako ku baana abali mu mbeera embi okunyigirizibwa naddala bamulekwa abaafiirwako abazadde baabwe eri kayunga kangulumira. So tuli mu kaweefube wa kunoonya obugaali 3 obw'abalema. Tulina abaana balema beetaaga obugaali. Nyongera okusaba nti omuntu wenna ali eyo ng'olinayo akagaali ng'osobola otudduukirira osobola okunkubira ku 0754 37 78 48 nosobola okumpa akagaali ako. Oyinza okuba nga wagwa kabenje n'owona kati nga tokyakatambuliramu tukaaniriza oba abatunda obugaali ng'olinayo akagaali n'abalina ssente osobola otugulirayo akagaali n'okatuwa n'oteeka ettaffaali ku bulamu bw'abaana bano. Lamps of Foundation tugezaako okulaba nga tuyamba abaana abatalina mwasirizi. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.